VJ Junior wuuno bambi asimattuse akabenje abadde ava ku mukolo ogumu emmotoka ye nebeera ng'ate yeefuula naye munnange Mukama ataasizza avuddeyo nga mulamu naye ng'emmotoka yo eyonoonese nga woli mu kuba nti nate olaba akatambi ako kkiriza tubeere nga tugakuwa. Yawonya akabenje bannange tuba kumukole bambi motoka ekudde wano ku Gayaza Road ngawo ng'ova Kalagi tubadde tuva ku mukolo naye abadde alina gw'ataasa motoka neyeevumula. Ebipya bibino bizuuse mu famire ya Chosen Becky mwabadde beebuuza lwaki omukolo yaguteeka mu hotel. Okusinziira munnange kwe yali manager we avuddeyo n'alyoka agamba nti maama ne taata wa Chosen Becky baali baayawukana dda. Era taata abeera wuwe ne maama abeera wuwe. Twalabyeko ko munnange ne ku ka video ke ngenda okubeera nga atenkuwa nga taata wa Chosen Becky yafunayo omukazi omulala emikolo girabika gyakabaawo era tugenda kubeera nga tukakuwa. Ye lwaki tetusooka ne tukakuwa katukuwe akatambi kano. Bambi ensonga lwaki bayongezayo omukolo gwa Chosen Becky taata we yali ali mu kwanjula. Taata wa Chosen Becky yali ali mu kwanjula ng'emikolo gikwataganye. Bayongezayo gwa Chosen Becky taata we nayanjula naye omusajja mutuufu n'emyaka gyaliko gyetaaga omukazi. Mama wa Chosen Becky yali eno mu Kampala mu bufumbo bwa muwala we. Taata wa Chosen Becky baanamwe yafuna omukazi omulala, yawasa omukazi omulala anti pasita tasobola kusumba ndiga nga talina mukazi. Ati maama alabika yanoba n'avaayo n'ajja eno maka ga muwala we kati gy'abeera. Naye eno app family ya Chosen Becky disorganizing nga family ya Bajalia World ezo family biri kweno up zetaaga nnyo saala. Amaka ga taata sige makato Chosen Becky mwakulidde taata alina amaka amalala ate njawulo ne maama maama ali eno yakuzizza abaana ne taata naye alina amaka amalala. Taata ajja kugamba oyagala teeka mukolo guleete eno gye mbeera kati kyokka ate Chosen Becky naye agamba siri comfortable neyo gy'ogeera ndi comfortable ne wane wa maama we tukulidde alina taata ayinza okugamba nange sijja kuzisooka kujjeeyo otegera kyeggamba because eri aba alina omukyala so omugamba olaga weeyo ne bafuna neutral ground kati tuba tulina ofuna neutral ground mwenna we mujja nga temuna kye mwekwasa ate nga neutral ground ya neighborhood ogera olaba nti ye yabadde right decision okuteekawo omukolo bw'osobola obutakitegeera naye abali bakoze ku mikolo kati kyovola ebyumba izo obutabitegeera naye tugezaako baga nti bw'olituuka ku level ekole omukolo ojja mmanya waliwo decisions ezikolebwa nga zirina kukolebwa bwe zityo. Ekirala omukolo gwa teguteekebwa mu maka ga taata wabeerawo ebikyukamu biri by'omanyi taata waalina ow'amateeka gakyukamu because wano taba wakaawe kati taata ogenda tuuka wali nga security eri tight ono muwala wo sereebu alina abamujjonkera alina abalabe security agenda giteekawo ng'eri tight ng'ate sigwa gideployinze muwala we yagitaddewo. Abamu boogera osanga twamulabye ng'ali ku gate abamu boogera osanga n'okumanya tebakumanyi ozze buzzi nga tebasoose banyonyola nti oyo taata nga n'okumanya tebabakumanyi because wano si wakaawo ebimu birina kubeera understandable okitegeera. Ekyokubiri ebimu bye tulaba ku video si bituufu gw'olabe ka video ka kiripu ka seconds 10 gwe n'ojajinga tomanyi yabadde moment kyeyo walabe taata alina kyayogera n'aba security. Bwe tweyongerayo ababadde banenya munnange Ssekajja nga mugamba nti no yabba mukyala wa munne byandibanga tebibadde bituufu kyandibanga ekibozibozi kibadde ekya bulimba. Omusajja oyo teyali mukwano gw'oli ow'omuceere omusajja yali mukwano gwa Chosen Becky era Chosen Becky yamuleeta ku ttiimu nga zze kuba bifaananyi kati gwe omubuuza yali yamuleetanga Becky yalina omuntu we yali amukuba ebifaananyi bamuyitanga Sam lwataakola lwe twaleeta Kadiru oyo Ssekajja Sam akuba ebifaananyi Sam photographer ali mu kibuga awo kati yalinga amukuba lwataakola lwe tuleetaani Ssekajja. Ssekajja bw'ajja ng'akola bulungi omukwano ne gutandika ekyokubiri nga muntu mulungi embeera ze nga mwangu akolaganika naye muntu alina omutima we ayagaliza buli omu afaayo eri buli muntu because that guy is a very good guy kadi alina omutima omulungi kati nga ffenna tumwagadde enkolagana neyeeyongera kati waaba tukuba ebifaananyi omusajja ajja n'abeerawo
ne babakuba ebifaananyi wamala nagala nange bankubeyo nga nkwata kamera ng'omukuba era bw'ona akulaga ebifaananyi ajja kulagayo ekifaananyi nga nange ndi naye omusajja nga ndi ne Becky ne taata w'abaana be nga nange tuli mu basatu nabyo ajja bikulaga ne driver naye abirina buli omu ali ku ttiimu abirina era kitegeeza nti we are your close friends we are close friends to the woman we are close to the woman not to you bw'olina oba olina bbaawo alina mikwano gye nawe olina mikwano gyo naye kitegeeza nti mikwano gyo nti giba mikwano gya bbaawo giba girireetinga ne bbaawo naye nga gwe abakonekitinga bw'ovaawo tewali kibagatta na bbaawo because zibajja gye muli because of you bodde eno bagenda naawe because they are your friends not friends of your husband kati abasinga that's where they go wrong olw'okuba nti nnekubiza naawe ekifaananyi does it mean I'm your friend kati nange nina ebifaananyi naye omusajja oyo omukere nange nina ebifaananyi naye kyogamba kati nange ngende ngambe bane ndi mukwano gwe nnyo nedda omuyimbi ye mukwano gwange gwe nkuwa kitiibwa because obeera mukwano gwa muyimbi babba wa muyimbi kati weera we mwawukana nyange nyinza okuba sina nnyo business naawe because I'm not your friend oli ye mukwano gwange. Omugole Carol Nantongo tasaaga abagenda mu zi comment section ne mutandika okuba nti naate mumulumba simanya mumuvuma nga mulowooza nti najja kusirika ye yasazeewo butasirika kaakati munnange ekyabadde mu comment section ono yavuddeyo nalyoka agamba nti agamuli gaayitiridde mbw agamuli gaddiko we ow'okukyala mbu gaayitiridde n'amugamba togassa ku gugwo nzigyako ekimwa oyo nno ye mugole Carol Nantongo kaakati ono nalyoka amugamba nti no kkala zaabadde nnyingi n'amuddamu n'amugamba nti genda osasule obwana bwo eby'ebimuli bireke kuba tolina ssente bw'ati bwe yavuddeyo nalyoka amugamba ate ono nalyoka amugamba nti tewanyumye my namesake Chosen Becky yakikubye bw'ati bwe yagambye kati n'amuddamu nalyoka amugamba genda ku peegi ye wano okimyewo ki ono omugole ajja kubasobola musaaga n'okusaaga katubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate atufuna wano ku Newspark channel pressure kyakoze Chosen Becky kibadde kikambwe tetugenda kwogera bingi katumukuwe. Chosen Becky oli mukwano gwange naye ngenda kugamba bino ebigambo byange oba nkyawa nze omukwano ayogera amazima wayendanga ku Amiri kana akafaananyi nga Amiri mwali nono Professor Sekajja gwe wa yanjudde laba lino evvubuka we lyazinanga mukazi wa munne ngeno we lyesinisa amannyo kyokka novaayo nogaa nti no Amiri yali takufaako already alike yali akususpectinga nti bakuzina omusajja kasitachege nti abasajja balala bakuzinamu atandika okwennyala atandika okugjayo emotions they withdraw emotions era tomunenya musajja watundowooza bamugambako nga tayagala nakutunulako because yali akimanyi gwaggoloza takimanyi mwe mulowooza yali musiru era yakuleka oshegera gwe wolekera bbaawo booti ku lusegere n'ogera n'okwata ono omusajja booti mu kibwato olowooza ono omusajja yali musiru yali tayagala kunyanjula yali tayagala kukola ki wali omwendako bw'oba tewamwendako vaayo otubuulire kiki body language eneetegeeza ki ate temwakoma ku kino ekifaananyi kyokka nene kweno birthday nagiriko kwona mu hotel laba Chosen Becky kyogamba gwe Chosen Becky tewandize n'obeera wano wakati bali ne babeera sayidi ne sayidi lwaki weekubira ku sayidi yoli omusajja mwali mwezina eno weweefula akolera Amiri birthday era watuyita otugamba nti oyagala kusurprisinga bbaawo naffe nitukusupportinga because we thought you're in love and you really wanted to appreciate your man because akubeereddewo he was there for you ebirungi tobyogerako oyogerako bibi n'amakula we yava ewa Kenzo yayogera ki yasirika kubanga mukyala waggonjebwa naye gwe oyagala kkakasa kyovula n'omukolo gwo gwabuzeko abantu b'ebitiibwa abayimbi bonna badduse bagenda wa Nantongo ate nga Nantongo omusinga okuba star wamusoka ne mu industry naye gwani yazze ku honoring omukolo gwo era bonna abakuwerekeddeko basirusiru baham love
n'owulira ne ka spice dana nga kawogana ono omusajja stock empya nga kakkeneka spice dana okiina embwa akabina yeno stock empya eno si stock empya guno muvumba naawe. Olunaku olw'eggulo munnange embwa ya Anteira baagyokeza ejjukira nti nno yafa era n'akungubaga mu kuziika yabaddeyo kumpi yekka naye nga kyonna kye kiri okuziika kwo kwagendedde ddala mu maaso era ng'embwa baagyokeza. Mama, mukwano gwange bamwoteza. Mama Bixi wange. See, you gave me a memory that I will never forget. You are so kind. You and your wife. God bless you for me. Twadde twakatuuka mu ddwaliro ewa Dr. Issa Vetlit. Eri awo mu Kimbejja. Nalya road na mugongo. Nabadde ntudde emabega ne Pixie. Newe natuusa awo ne mbagamba munyambe embwa yange. Pixie ne bamusitula paka katanda aka emergency. Neŋŋamba bambi omukyalo oyo nansi eyamusooseeko bambi. Ne mugamba yambe embwa yange bambi giyambe. Nagikuba akayiso. Nampera ng'omutima oguwummula nga ngamba kasita Pixie bagikubye akayiso. Naye nga ndaba teyenyeenya. Nabadde nkyayimiridde. Mpulira ng'amaanyi gampedde mu mikono. Mu mubiri. Dokita n'agamba, nansi n'agamba dokita abadde tannatuuka. Nansi n'agamba kakebere kuba namugambye nga teyeenyeenya nga maze ogikuba akayiso n'agamba kakebere heartbeat. Namuteekaku agezaako muwuliriza. Olutalo lwa Ssenga Acid ne Phoebe lukyagendera ddala mu maaso era nga buli omu alina ttiimu ye. Ejjukira nti no Phoebe yavuddemu omwasi n'agamba nti ekimala Ssenga Acid onvumye ebbanga nga nkusiriikirira. Kaakati munnange twagala tubeere ng'ate tukuwa akatambi k'akabaati. Kana akalambo kabi nnyo tekalina mukwano kasinga mizi. Era ne ŋŋamba Maama Fina togeza ne bwesembeza omuzonguliti gwa Ssenga Acid. Aka kawulenge kabi nnyo. Era ne ŋŋamba Maama Fina nti Maama Fina kendi kusanga kendi banga mpita ayita oba ng'oli mu komenti oba nga oli katuuti awo oba Rosetti nelaba oba Rosetti yennyini ng'ali ku live ya Ssenga Acid. Ne ŋŋamba Maama Fina ŋŋenda kukwata ekipande kino
Ningamba Mafina ngenda kwata ekipande kino ngende mu toyinje sanguze. Nkwate ekipande ekyo bulungi nga maze okusala ezzike lyange ndyoke nkiise wakati mu Mabina kiryoke kisaale nga Mabina ng'akambe ke batadde mu mazzi ke bajje mu kyoto. Ekipande ndyoke nkiise mu Mabina wakati kisaale ndyoke nkisole mu toyi. Oba Lozeti oba gwe. Mama Fina teweesembereza muzingiriti gwa Ssenga Asili mubi nnyo. Olaba kuvuma Jackie mukazi wattu ataguliiko. Oyo bamundabula nno nina omuntu wala ali awo mu komenti sijja mwogera. Yandabula nangamba Kabaata okoze eki kino. Nga gwikyajja wano ogwo muzingiriti gwa Ssenga Asili oyo sitaani ng'akyajja kulayivu yange wano emabega wali. Waliwo omuntu omu nangamba Kabaata weesembereza sitaani oyo naye omukazi mubi nnyo. Nga siwulira mukwano gwange ali awo. Nanziramu nangamba Kabaata. Ku mirembe guno ekisiraani kikyasinza okubeera ekibi mu bulamu bw'ensi eno kyekisiraani kya Ssenga Asili. Okyesembereza mukwano. Weesembereza otya ekisiraani ekyo. Tinze mama yankuza, teyankuza kuza. Byenina byesiga, nabyesigaliza. Naye omwana Kyozeni n'alyoka atugamba nti talinayo omusajja yali amutute kuyadde ku ddeeta. Yadde yali amugulidde akakopo yadde akabiriiti. Ekyo kiggwe sikiraba yamala kiraba. Mama ekigeza bano abayimbi bayimba ennyimba z'omukwano naye nga tebagufuna. Nnyabo zijja zindi omwana w'ababi ababiri ekigeza bano abayimbi twegomba babwereere. Omwana Kyozeni Beki bannanga asabula n'asabulira ddala bbaawe. Ekigeza Amiri yali talina yadde akakikumi yadde ekintu kyonna kyali amutala. Obuzibu Kyozeni Beki bw'ayima atama oyo omukazi ayima bubi. Inaina bwe yeeyogeza busimanyanga yali simanyanga tamanyina we benda simanyanga era yo bwenzi yali tamumanyi bwera ne yeebuuza ku Ariana Bulaka benda batya era ye takirabanga kumaaniina wandibadde n'abaana 12 omu taata we. Sagalira ddala Kyozeni Beki bye weeyogeza weefula atayendangako. Amiri yakukyawa lwa bwenzi wagenda ne webaka ku musajja wa boda yali abaleetera ebintu byonna Amiri abyogera lwakuba nti omusajja atamala gavaayo mu kamera kubeera nga yeemulisa naye byonna tubimanyi ate toddamu tusiriwalirako golooza Amiri musiru. Oyo musajja ategeera yakola ne restaurant ey'ebbeeyi nga mambu tategeera alikewo gwe. Wali omusajja asobolekawo omukazi nga serebu n'agenda n'omusajja nga si serebu yadde n'ekibbato kisiru okubanga wakyagala nga tekyali kikwano ky'oyo nakyo nekikkiriza ne kigenda binoonya nnyo amannya kyova olaba kyakulanga envubu kyantama omwo mwe kiregeragala evuga kiringa enzonnya z'embizi omaaniina tafulu koma nnyoko saagalira ddala bintu byenzi. Nyanza simanyi menzi togamba dictator Amiri yakugyako embuzi oba Sekajja yakugyako embuzi n'akaana ke wasoma nako waneno tukalaba kakupostinga neera weefula atakategeera. Gwe buli mwana omuyinamu taata we olina ekisiraani ky'omukisa olina omukisa gw'ekisiraani olina omukisa gw'obwenzi ate weekabyakabya ffe toddangamu twekabizaako ze bayira buli lwekabya ndabira ddala omuloganga emmindi eyeekabya alega ekiyimba ekimulinga ng'ekitebe ky'eggaali wena n'ogaziya emidomo gye gikulinga emidumu egitwala byerwanga kyogamba Amiri omusiro okukyawa gwendwa mazzi kyova wayipa walanga obulamu bw'ensi eno ansesemera atunulanga akabuuyi w'emmana alinganga akendo kabbi toddangamu tusiriwalirako alinga bbi omugalanda yenna alinga ekitole ky'amasira yekabyakabya golooza gwasosokaaba abantu abeekabyakabya mubeegendereza baba bakyamu ne baba n'abatemu bw'akaaba tumuwaani kabampaane waasusse ate nze ontama buli lwe wakoze ebyekimalaaya bwewefuula omwana omuto bwewefuula ow'amaala ennyo bwewefuula nti bakuwaana gwe serebu gwe atasimanyi nti oli serebu gwe brandi weekola ebintu by'ekimalaaya kumanyoko tekiddangako olinga n'omusisino gw'ente alinga n'emmana y'akamyu oyasama ki gwe mazimu zina gwe ayasamirira ffe ku Amiri kwe tutava ate Amiri agenda leeta omukazi akusinga obulungi wali kikazi kya bisiraani ng'oli kikazi kimpi ng'olina ekigere kya mbaata kyabyatala bwe kiti omusajja wali tewamuwa mirembe olwagenda omusajja n'azimba ayasama muwendifa entana yange bateekeko dictator Amiri kati byaddawo azuŋŋama atunulanga mizozo oba mukwano ndi mukola vidiyo Ariana Bulaka weewumuzeko funa akatebo tuleko wansiddire bakuwadde kyekyo ekikiggwe ndukina bero Kyozeni Beki olunzungirako ng'omuka gwe kanzu mmanyira mbwe wakyawa kyova weewasa ne weeteekamu ssente ezo zonna weewase abakazi mudibye luno ayasamirira ninze lwe bali kukyawa nja nakulaga omunyo atunulanga ttaafulu y'emmana alinganga laddu y'embizi atunulanga ebyoya by'ettako mannyoko ennyimba ekulinganga leero yefuuyi alinganga akawujja ettako atunulanga kasumulu emmana alinga opena y'emmanju kikigwe naawe ekikimmwe kikigwe nange ni mukulu bwete tambudde obadde mulabi mulungi olukwekumira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba.